Polisi ya Kukira Road batandise okunoonyereza ku muliro ogubaddewo mu bitundu bya Kisenyi 2 zone mu Kamwokya 2 parish mu Central Division. Omuliro guno gubaddewo ekiro ekikeseza olwaleero ssaawa nga 7 ng'egenda kuweera 8. Mayumba ago bwe twatutuukiridde nga batukubidde amasimu twasanze nti bimaze okujja, naye twataasiza amayumba malala abagaddiridde awo. Omuliro tekukoze ki, tekusaasaanyiza nnyo. Ebintu ebibalirwamu obukadde n'obukadde bwa ssente bye bayidde, n'omwana omu, omwana ono alina emyaka 15 afiiriddemu. Omwana ono bamuyita Kiza Malisa Catherine.